Poliisi ku luguudo lw'e Namirembe mu Kampala ekutte Fred Lubowa ng'ono kigambibwa nti abadde alina omuvuzi wa bodaboda gw'abadde akutte ng'ate tateekeddwa kubeera mu kitundu ekyo. Lubowa ono bw'abuuziddwa ekimukwasizza owa bodaboda ategeezezza nti ye mukwasisa w'amateeka naddala eri abavuzi ba bodaboda mu kibuga Kampala. Sinzira mukutu omwana singira abeera waka akantu akasobola okugyamu amazima omwana oyo bandika mutaddemu nabategeera nti amazima sinza musabye sente sinzira mukutu wabula nange mbaddewo nga tugira abantu kubanga tubadde tubasaza obanga obadde otufolowinze tubaddewo awo sijja kuwaka nti sibaddewo. Omumyuka wa RCC mu Kampala Geoffrey Sserwadda alabudde abakwata zi bodaboda mu Kampala nga tebali mu mateeka nti bano tebalina buyinza bukole ekyo okuleka ekitongole kya KCCA. Ngenda kuyita press conference nkinnyonnyola ensi yonna kubanga ED Executive Director alina ebbaluwa gy'alina okusazaamu ewaabi ebibiina okugamba nti balina obuyinza. Ebibiina tebirina buyinza, birina buyinza ku mobilizinga ba members baabwe for development. Mwami oyo tumanyi oba kaddeyideyi wa mu ofiisi eyo oba muyambi wa RCC, omwami oyo y'omu ku bawagira abamenyi b'amateeka ku masiteegi gaffe era tumulabula nga abali n'omulimu gwaffe ezo office president yaziteekawo okutuyamba si kwonoona mirembe na kwonoona na kuleeta bumenyi bw'amateeka ku masiteegi gaffe. Mwami ompulira ye mwami Sserwadda akikoze omulundi ogusukka mugumu. Tukimanyi nga abakulembeze ba bodaboda nti omukulu oyo alina pikipiki alina obubinja bwa bodaboda ne pikipiki ezize naye yagaana okuzifunira we zipaakinga wali mu mateeka. Ono agamba nti abakulembeze b'abavuzi ba bodaboda balinako nga bannaabwe genda maaso mu ngeri ez'enjawulo naddala ez'okwekulaakulana kubanga bakuwa boda nga ya looni naye bino ebyokugamba nti kugwira bodaboda ng'etambula gwe n'olyoka ogamba nti nze ni wa enforcement awo sirinaawo kukaanya nabo. Era ngamba bannakampala nammwe mubeere bagezi nnyo. Oli waba takulaze kadi ya poliisi oba uniform togeza kukkiriza muntu kukwata pikipiki yo, togeza kukkiriza muntu kukwata pikipiki yo. Kakati guno omulimu gwaffe oyo yenna ayagala okujja mu bizinensi yaffe oba oli mu ofiisi ya gavumenti oba oliwa olina okugoberera amateeka g'omulimu. Guno omulimu KCC twagazeetinga nayo stages oyo yenna ayagala okuleeta bodaboda mu mulimu gwaffe zina kujja nga zina stage we zigenda okupaakinga. Era omukulu oyo ng'abakulembeze ba bodaboda tumulabula ave ku mulimu gwaffe. Akasiriikiriro ke mulaba n'emirembe gye mulaba mu kibuga ababoda obuteeta bamukwekalakaasa bukulembeze okuviira ddala ku mastage mpaka eno waggulu gye tuli bwe buleeseewo embeera eyo. So tetugenda kumukkiriza kukyankalanya mirembe gye tuleese mulimu gwaffe. Era kyokka ssentebe w'abavuzi ba bodaboda Frank Mawejje alabudde nti abakulembeze b'abavuzi ba bodaboda bagezaako kuleeta mpisa mu abo abatagoberera amateeka naddala ku nguudo. Era tusaba bwe kikwatako bonna bamutegeeze nti guno omulimu gwaffe si yagututandikira. Bodaboda ze zaalina mu mulimu azireete ziyite mu mateeka, tuziwe siteegi bafune we bapaakinga bave mu kunyakula obusawo. Kuba tukimanyi abantu abo babanyakulira obusawo, babanyakulira amasimu bo ne beekweka mu ofiisi za gavumenti ne beefuula abajja okuyamba so nga bazaate kwonoona mirembe gye tulese mu mulimu gwaffe. Kyokka ono ategeezezza nti waliwo abeenoonyeza ebyabwe mu mulimu gwabwe. Bw'otambula ku luguudo lw'e Namirembe wonna awateekeddwa okubeera nga ababigere be bayitawo osangako nga babodaboda bapaakinzeeko ng'era oluguudo baaluwamba ng'enjogera bw'eri.